Zoom Studios 256. Natalia, bobo ganyo kola kyenkugambye ngenda kuwalana olenga n'emirembe gikuwaddeko ewaka nze nkulabula. Sisobola kukuwagira lwa nsonga omwana olinganga mulinako ebbuba. Liri bbuba lyennyini nze nina kye sitegeera. Oyo omwana muwala ojja kumukozesa ensobi. Tofaayo obeera nange gwe kyobamanya buli kimu kibakkiriya ate okimanyi taatawo ne maamawo nabo bakolanga ffe okukufuna gwe. Kati gwe nkitegedde ekikogeza ebyo olw'okuba oli mukwano ne Dickson kayita olaba nsobi za kitaawe n'erinda taata kaali kiguwamu nti mweyagala ojja laba. Magezi okimanyi bulungi siyimiridde bulungi nenkakasa bena banfunya akalimu enkoko seggwango ojja gifuna. Sinabadde ndowooza nti taata wanaava mu kkomera agenda komawo akyuse naye talina kyakyuseemu wadde. Empala nayongera kuseesaamu buseesa. Ndowooza babamusibamu akamulamba yalikomyawo alangirira Ssematalo waakusatu. Mumaze obudde bungi nnyo mu mpalana ne mutawa mwana wa muwala obudde obumumala kati wuyo ali lubuto ago ge bayita amagoba g'empalana. Tibikuyamba gano amaziga gokaba tigagenda kufuuka kojjaawo tigagenda kufuuka bukojjaawo owulira njagala otegeere kyengenderera byonna byenkola njiya kulaba nti nkuyiyiza ng'omwana kubanga tolina kitaawo nze ndiwo nga kitaawo nkuyiyiza ofune ebirungi naye nange okuyiyiza ebirungi nakufuna security nfune empaji enyweveke neekwata nkukolera ebirungi naye ate buli kinjiya ng'okigaana okigaana okiraba kati labayo mpuliriza Natalia nze ngenda kugulira ploti nkuzimbireko ennyumba obeere awo tutandikewo ekika ekikyo ku saidi ya maamawo owulidde naye tikiriyo tugenda kiteekawo buteesi wategedde kati ntegeera bulungi kyenjagala owulira kubanga kyenjagala kiyamba ggwe wategedde kati nsubira kyenkugambira era okitegedde si kyekyo kati genda ewaka genda gambye genda ewaka genda ewaka yanguwa ate saagala batulabe ate totuuke ewaka ng'okaaba bakubuze oba kiki ekikukaabye. Wanji ukola ki wano ewaka? Natalia kiki ng'oli munaku bwawe waliwo obuzibu bwonna. Ebizibu byange byo tojja bisobola naye ki ekibadde ki ekikuleese? Natalia ekindeese nze kwetunda ku lwa taata engeri gye beeyisirizaako. Kino kikwetaagisa kwetonda kuba ensobi teyabaddeyo yabadde ya taatawo. Kansobera nti tekigenda kutwawula. Kira kisobola kutwawula kyo naye weewuunyisa oli bwakutunuulira akulaba ng'emyaka gyo mito nnyo naye nga byokola bya kintu kikulu. Natalia omuntu okubamu ebifo ebizimba tegiba myaka wabula gaba magezi. Kale onzikakkanyiza era mpulira muli nga ntoowolokoseeko. Natalia Wanji
kale nze ndibadde akuwa naye kati gwawanze ekyo tekikweraliikiriza kuba nange nkimanyi tolina okumanya tolina n'ebintu ebisinga mu bisaba waffe webale kwawula ebyenfuna n'omukwano kuba abantu abasinga bagatta omukwano nebyenfuna awo omukwano negufa oba tebikwatagana kale kankusibule ŋŋendeeka kuba essaawa yonna taata ayinza okujjawo ate najja lunawo olutalo lulala beera bulungi naye beera bulungi bye. Akasajja nkakubye kyenkakoze nkakasa tikalidamu kutambula kugenda maka ga muntu yenna mbukayombereyo naye ekyo Gatonnya kyokoze kibi ekyo kyokoze kye bayita okutwalira amateeka mu ngalo wali badde olumba kakiiko n'omukwasisa amateeka nyabo obaddeyo oyagala mutwalire lusenia lwa piraawo alyoka ategere nti nanyize nnyo ku kyakoze sisobola kuddira muntu atambudde nava mu maka ge najja mu maka gange nakitegeera nti siriiwo nagenda mu maaso n'okuyombesa nakuvumavuma ekyo sobola kikola mbu mukwasisa amateeka ate gwe nokyayogera afunye omukisa mba kujjukira jjabya yange niŋŋenda nayo mbadde mutema k'omutwe ninzijja nako ningufumita mu ffumo nindisimba wali nafuuka kyabulambuzi nga kijjukizo buli omuntu ayitawa nagulawo nagamba ago amaka Gatonnya tegayomberwamu ekyo kye mbadde ngenda okukola ate gwe onakuwadde ki ono agambye kimunakuwaza agambye mbuki anakuwadde lwe nembeera eriwo mbadde manyi obadde omanyi nti ki mbadde manyi nti anakuwadde lwokuba ategedde nti ngenze ninkuba tata Dickson si kyekyo Natalia tayinza tulyamu lukwe naawe towakanira nga omwana akulyamu olukwe naluluka nga olyawo naye nga tomanyi abo balala naye si Natalia ali tolazeewo govaawo tata mama yadde yantumye wa mukyala Saara ndabo bayaguddewo edduuka ali ampa ebintu byo naye nsanze taliiwo nange kokomawo kati maama wo ne Natalia baliwa simanyi nange kuba nange nakava ku dduuka kulaba omukyala Saara gyali mama Natalia mujje kati kino njagala mumpulirize bulungi okuva n'olwaleero ntongozezza empalana wakati wa maka gange aga Gatonnya n'amaka ga tata Dickson temukkirizibwa kuddamu kubawa kibiriiti munnyo sukkaali jambiya mbazzi wadde amazzi mu tanka wakiri muggayiwa naye nga temugaba wadde ekyo mukitegedde bulungi ate eno ensonga eri serious nekizuula omukumme nga mwine enkolagana nga mukolagana ne famire ya tata Dickson nekizuula bwe nti ngenda bazaalukuka ekyo sisaaga ekiki naye Gatonnya ekigambo kuzaalukuka nga kinene nnyabo oyagala kumpakanya olinga agamba nti nonaamuzaayo ewa mu lubuto kale nja kumwegaana mugatte ku famire ya tata Dickson muwalane
muwalane ekyo kiri serious. Taata mbeko kyenjogera Sinnabayita kujja wano kuteesa oba kwogera mbayise kuwuliriza bye ŋŋamba ekyo mukitegedde wama gwe yogera. Taata nze ndaba lwaki tetusasula tata Dickson byonna byo ne biggwa. Sente za tata Dickson zize zirawo nti nnyinyi bisizirina nzirina naye olwokuba ne yakoze efujjo maka gange nalaga nti wamaanyi nnyo sigenda zimuwa ŋŋenda muwalane mukakkanye mpaka lwanafukamira ku mavivi ge okundaga nti ategedde ndi nze nsinga awo ndyoke nzisasule. Ekitali ekyo tajja zifuna. Nyavu ngambye tutandika ki? Maka ga Gatonnya wala na maka ga tata Dickson. Tumuwalane era kati nze empalana yange kanditandikirewo. Naye Kiki? nze ndaba tuli ba mulirwano si kirungi mulirwana kuwalagana na mulirwana we. Omuntu akuteeko najja mu maka ge nayomberamu gogamba mbu mulirwana kyoyo. Kati nnyabo beera wa mazima beera mulambulukufu yogera amazima maaso g'abaana bano ogambe nti gosaze eddiiro wegase ku famire ku maka ga tata Dickson. Nawe nkuwalane. Sala eddiiro genda nze sifa genda ntandikire kugula. Nedda ssebo. Nze sagala kweguya oliwaddembe okusala eddiiro nkuwalane. Kati tutamuze empalana. Ssebo tuwalane. Njagala tata Dickson tumuwalane mpaka myuke emimwa. Awo ntegere nti empalana yaffe ennozi. Kale tuwalane. Taata naye lwaki weesibire ku kintu ky'okugyawo emirembe wakati wa famire yaffe neya Gatonnya? Naye Dickson lwaki buli lwenfuba okwetaasako ejjogo lya Gatonnya lwaki owunziko olaga nti nze mukyamu? Wayinza okubaawo akakwate wakati awo nkugambye nti omusajja nkubye kati gobadde oyagala ki ku byombi? Obadde oyagala omusajja bw'ava eri nankuba nfukamire neyanze ssebo neyanzizza nnyo neyanze egompadde onjagala gusinze ssebo naye yadde akukubye tiwandi tukweyo ensonga okumusibisa tiwandi mututte ku poliisi kumusibisa. Nze ndaba twandiwadde tutula famire yaffe neya mwami Gatonnya ne tutula mu zino ensonga ne tuzigonjoola si kuva wano nomala agende n'omusibisa ku poliisi. Okoze bubi taata. Kati wulira bwawoza kutuula Gatonnya kigotuula naye nga bwe tutuula obanga inaaleeta ensonga eyinza okwongera okutugatta yakulaga ali waggulu kwegamba gwe kyoyagala nze nsigale nga nze musiru akusiriwaza busiriwaza. Taata oba tubeera basiru katubeera abasiru kubanga ffe tulina omukwano gwe twetaaga eri famire yaabwe tulina otikawowo omukwano. Kakati gwe gwoba ogenda osiriwaliri wamu nabo ekyo nakyo nkitegeere nti kati gwe ofuuse musiru genda obeegatteko nange eno gyendi manye nti abanwanyisa baweze. Taata ekyo si kyentegeeza onfunye bubi. Kyotegeeza? Si kyentegeeza siye kyembadde ntegeeza tulina otikawo omukwano ogw'enjawulo eri famire yaabwe. Kati gwe siriwala obeegatteko. Taata Kakati nekiriwo tata bamusibye. Ani amusibye? Tata Dickson. Amusibidde ki? Anti mutata yamukubye. Ago nno ge bayita amagoba g'empalana. Magoba g'empalana? Gatya? Buli muntu akola bizinensi wansi w'enjuba ku bintu ebi bibiri alina okufunako ekintu kimu. Bw'otofuna amagoba ofunamu loosi. Kati ye taata akunguddemu magoba ga mpalana. Naye nze kyendaba wandyesonyiye Dickson kuba kitaawe asibisisa kitaffe. Nesonyiwe Dickson nsigazaani. Osigaze kyako? Ani yagamba nti nze nali njagadde ku kyako? Nze kyako simwagala. Kyakumwagalako ekintu eki ssente. Naye ku mutima gwange Dickson ye mutu gwenjagala erya ddala. Kati n'ekyo tekigenda kusoboka kuba taata yatugambye tuwala ne famire ya tata Dickson. Era kati nze nkusaliddewo genda ne kyako. Ate mwana tuweyogedde ku kyako n'onzijukiza. Yampadde munnange omutwalo ogw'ongukuwe. Maama nze omutwalo olowooza gwali gubaddemu munnange ssente zonna zisudde. Nze kati nze bya ssente si byendiko kati. Kyendiko tusale amagezi tulabe taata tumugye batya mu kkomera. Kati otusaze magezi ki? Taata
nkwegayiridde nkusaba kino kikole ku lwange mwami Gatonnya mujje mukomera. sisobola kujja Gatonnya mukomera nga tampadde sente zange kubanga sente zange nzeetaaga. Nze simulinaako mpalana, simulinaako. Kyenjagala kiri ekintu eki, sente zange. Naye gwe tolaba nti ekkubo ly'okutte okufuna sente zo bbi ligenda kujjawo enkolagana yaffe ne famire ya mwami Gatonnya lyongerewo empalana. Nze sirina buzibu bwonna era sirina kira kyonna kyenjagala. Olulimi lwentegera luli olwo sente, njagala sente zange. Yaba gwoba owulira nga famire eri ekuluma nnyo okusinga nze kitaawo, kwata emitwalo gyange 8 ogimpe. Zimpe kati z'emitwalo 8 ngenda kuzijjawo. Kaakati biveemu ebyange ne Gatonnya biveemu. Ye muleka mpe sente zange, ze njagala sente. Kati Gatonnya abasirikale mbatya. Nzo kutya kwentyamu abasirikale sisobola kwogera nabo. Kakati abasirikale obatya osazeewo mbere mukomera kubanga otya abasirikale. Kumanyi obuzibu bwe nasanze mukomera. Abasibe balina ensekere ebikubitulumu balese omusajja fuluuta na fuluuta tosobola kufuna kutulo. Muli omusajja omulala afuuwa empewo yonna neewunya ngalinga nti mulambo gwa mbogo guli mukomera. Nyamba ogenda oyogere nabo nve mukomera. Kati Gatonnya bwe batusaba sente nze ngenda zijjawa. Genda kuba naye bo bagambe batuwole sente bwe nava mukomera njazibasasula. Bannaye babogamba be bakusibye. Naye Gatonnya. Amanya gange nze Kafere Jamada. Mwebale kulaba firimu zaffe ku Zoom Studios 256. Munnange bw'oba olaba firimu ku channel yaffe nga tonaba kusubscribing nkusaba n'obwombeefu subscribinga. Ate bw'omala kusubscribe ogenda kusubscribing otya wansi awo ugenda olabawo ekigambo subscribe kirina mu kala ya myufu kikoneko boti. Olukikonako boti tikitiki tono nnyo bugenda yitawo bagenda kuleeta akabonero kakadinako kakonemu. Bomala kakonamu kajja kuba kayamba buli tutekayo kipya oba okifuna obubaka ofuna obubaka nti tutaddeyo ki gundi firimu empya n'ogenda n'ogiraba. Ate ekirala kyensaba n'obuwombeefu nga sibalagira musharinge link. Sharinga link ku WhatsApp ku group ez'enjawulo ku Facebook mu banno basobole okulaba. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala.